Njagala okutegeeza bannayuganda nti Salim Saleh ayinza okubanga zempewo ezikunta. Nkiddamu. Salim Saleh ayinza okubanga zempewo ezikunta. Naye ekizibu we kiri nti Salim Saleh abadde chief baka wa General Muhoozi. Era waliwo grupu eri endala. Grupu eyo y'Aba Rwabongo. Nti singa baanawunsinga Salim Saleh era amakaaga ag'ekapeeka n'ag'eggulu baŋŋambye nti bagakuuma butiribiri. So Salim Saleh ayinza okuba nga zempewo ezikunta. Ekyo ayinza sikirinaako butuufu. Naye baŋŋambye mbu batyo okwanawunsinga amawulire ago because eri gurupu eri bagenda giwa amaanyi. Bannange Rwabongo alemeddeko. Njagala kubagamba n'ekyo ekyaleetera ne General Muhoozi okubeera ng'ava mu kamera. Rwabongo alemeddeko. Era ntegezeddwako nti Rwabongo oyagala kwogera na Nuupu. Naye Rwabongo muganda wange kigenda kukubeerera kizibu nnyo. Awo nkomye awo. Baganda bange mwenna. Okay, pata ngambye tagenda kubeera live. Then that's okay. Kati tugenda wano mu sharing video. Baganda bange mwenna. Njagala okusooka okuba playingira ka video kano. Ku video eno okusooka nga sina njagala omwami kinene. Omwami kinene owe Toronto, njagala owe Canada, njagala obeere ku video eno. Naye ka video kano njagala nka playingire mwenna abawagira NRM. Mwenna bena bagodimizi kano katabani kana tamale mirundi akatanayiga na kunaaba. Njagala mubeere ku video eno mbeegayiridde. Mutegeere kiki kitubagamba. Ngenda kuba playingira ka video kano. Banaba ufuza abanonyeze ebyabwe babaveeko. Nkoyo banyonyola nti President Museveni yekaya ayina ebisaanyizo. Obata muyingira basi ye mulekeeyo amazzi gajja batwala ne bagamba ddate muwulira bannayuganda ki ekibali mu mitwe. NRM muli babbi nze kuvadde omwami wange namugaana okuwagira NRM. Nze ne wano abadde ankakabukasa okujja. Okiwulira mukwano? Ne wano abadde ankakabukasa okujja. Njagala mbabuulire sente omwami wange zaatadde mu NRM tazimanyi muwendo. Bwe tutandika ozibala tetuzimanyi muwendo. N'obusente bwe batuwadde laba. Abo obusente bwe batuwadde. Byakuwera. Leero njagala mbabuulire. Ebipande byabwe bye yateeka wano. Twala anakaalese. Agatwale obwekaalabiza abaana be. Amabanja tulina mangi. Nga mutami twala anakakati nange neekyaye. Eno video njagadde egende wa Godimizi ne mutabani wa Tamale mirundi. Eyo video eyo njagalaako kokka mu kasalemu kokka kagende wa Godimizi ne mutabani wa Tamale mirundi. Kati video etandise. Njagala okulaba nga bw'oba okosharinze video eno weekonyereka emoji ndabe oba osharinze video eno. Okitegeera? Bw'oba osharinze video eno njagala weekonyereka emoji bw'oba osharinze video eno. Njagala okulaba bu emoji nga buflying awo. Era video eno bannange mbadde mbasaba olwaleero njagala mutegeere nti video eno eri very important. Ate video eno tugiwa ddala tugiweera ddala abaana abali mu diaspora mwenna. Omulimu gwe mwakoze naddala mu abaana baffe ab'e Canada. Muganda wange kyuma kya Yesu ngenda kubeera naye. Bwe namaze okukola video eno kati anyway kantandike video eno musharinge bw'oba osharinze video eno njagala weekonyereka emoji. Nakonde Rehima nawe ukona ka emoji. Kakati munnange nakoze video y'eggulu mwagirabye. Video y'eggulu mwagirabye kubanga balamu wonna wooli nkugamba oyina enswera zange ezikugoberera. Balamu wonna wotambula olina enswera ezigoberera. Era bwe twamaze okukola video eyo balamu yannoonyeza. Nanoonya nangamba nambuuza nangamba kojja
lwaki wa playinze ka video kano ka video keggulu mwakalabye ke na playinze nga video nga bala mwategeka abantu bala munangamba kojo yagala kumusubya sente ne prior to that njagala okubagamba abantu bo mu diaspora Museveni ono njagala mu marking ebigambo byayogeranga there is Museveni oyo mumulaba nti bamutekawo buteesaawo naye muwulirizenga ebigambo byayogera Museveni ono bwe yali apasinga out abajasi ayina ebigambo bye yayogera ng'ate biri directed kuffe aba diaspora because Museveni yagezaako lumbuye n'alema Museveni yagezaako kojja omugezi ono gwe mulaba atudde wano n'alema Museveni n'agezaako abaana ba Nuupu beebuuza nti mu abaana ba Nuupu kati kyova olaba nga batukonjedde batugambye tulina ba donors era batugambye tulivinga luxury life bye bino ebigenda okujja wano babagambe bagenda bagamba lumbuye abeera kazinga bagenda bagamba kojja omugezi avuga Porsche ye Island gyali bagenda kutukongera ebigambo bingi njagala osharinga video eno owulirize kakati Museveni bwe yamala okutegeera nti tulemeddwa okugulibwa kakati bye bino ebigambo bye yayogera mu biwulirize bulungi. Now coming to ESO, I'm glad the people are being recruited are well-educated young people who have now been trained. Their work is also clear because the foreign missions, the embassies, are really aimed at three or so targets. Number one, to get investments from abroad coming to Uganda. Investments. Number two, get markets for our products so that we sell more abroad. Number three, tourists, attract more tourists to come to Uganda. This is the work of the embassy. Then number four, yomujiwulire. For the ESO person there, he will have to deal with the threats of terrorism, which may emanate from where he or she is based abroad and come to our country. That would be, apart from monitoring the other three, which are done by the ambassador and the other officers, for him to know that they are doing their work. We report back and say these people are asleep, they don't do this, they don't do that. So that you report to the headquarters, whether they are doing their mandate or not. But yours specifically, in addition to the three, monitoring is monitoring terrorism, threats, security threats to our country from where you are based. Maybe number five would be the diaspora. Because the diaspora, Uganda generated a big diaspora mainly on account of our turbulent history. Many people ran away during the time of Amin, during the time of UPC. They now went abroad during the time of the conflict between Mutesa and Obote. They went abroad, they stayed there, they have had children. They had a big group there. But sometimes they get all sorts of good political ideas, but also bad ones. So the S officer there should monitor that. And maybe link up with them, see how to diffuse the negative and encourage the positive. That should be part of his mandate. Kakati mukawulidde akantu ako Museveni ke bagamba nti Uganda yafuna abantu abagenda mu diaspora
okuva ku mulembe gwa Muteesa wano kabaka Muteesa bwe bamukwata ne bamuwaŋŋangusa abaganda bagenda abaganda mubasanga wano egwa ebungereza bangi mu Amerika bangi bwobote bamujjako abaganda baali bangi Museveni bwe yawamba abaganda baali bangi kakati ba SO officers abo be yali agamba awo bajje mu diaspora balinkinge up naffe bayingire naffe bakine nabo bemulaba ebungereza wano tubalina waliwo omukyalo yogo bangambye ali e Waterford yo yategeka ebivulu e South Africa mibalina e Dubai mubalina mu America mubalina balinkinge up kakati bwe mubeeramu abantu abalina endowooza embi ku Museveni nga Eby'omugezi Patricia Sewungu Fred Lumbuye pato omuntu wa wansi Masaba twatugende abo balina okuba diffusinga mumanyi okudiffusinga kye kitegeeza okubazikiza